kigudde wani Entiise butikidde batuuze b'oku kyalo Kawuku mu ggombolola y'e Nagojje mu disitulikiti y'e Mukono. Omuvubuka ategeerekese nga Bernard Okecho atemera mu gy'obukulu wa 17 eyabadde agenze mu kibira ky'amabiri okusejja enku ennaku 3 eziyise, wabula wakati mu kudduka nga yeetaasa abasirikale abakuuma ekibira aba NFA obutamukwata, kigambibwa nti yagwa mu mugga Ssezzibwa. Okuva ku olwo abatuuze badde ku miggo okumala ennaku 3 nnamba, era ng'enkya ya leero bakedde kupangisa abavubi okuva ku nnyanja babayamba okunoonya wamu n'okunnyulula omulambo gwa mutuuze munnaabwe. Kyokka abatuuze balaze obutali bumativu bwabwe ku ngeri munnaabwe gye yafuddemu nga bagamba nti bakuumaddembe babadde babawa olukusa okusenya enku mu kibira kino, nga n'ekibira kino ekyogerwako kyaggwawo dda nga kyonna kijjuddemu nnimiro. Olw'omukaaga n'olw'Essande omuntu wa bulijjo abeera mu kibira ng'akyabanku. Gundi ya gavumenti, abasirikale ba gavumenti aba forest tebateekeddwa kujja mu kibira olw'omukaaga n'olw'Essande. Naye ate ye ku lw'omukaaga twebuuza nsonga kye yamuleeta mu kibira eyamutuusa n'okola kwegamba abasirikale abo batutuuza olukiiko e Nagojje ne bategeeza nti olw'omukaaga n'olw'Essande abantu balina okutyaba enku mu kibira, naye ku lw'omukaaga omwana yabadde atyaba wano enku b'ofiisa we bajja. Oluvannyuma lw'okunnyonnyola omulambo gwa munnaabwe bakututte paka mu maka ga kitaawe nga bakaawo era nga babadde mu miranga myerere na kwaziirana. Olutuuse waka poliisi okuva e Naggalama nayo neetegobye bumale okulaba ogubadde, kyokka nga batuuze bagikubye olube. Eno yagadde n'okutwala omulambo gw'omugenzi mu ddwaliro okwekebejjebwa, naye neeremesebwa abatuuze ng'ebadde ekulembeddwamu akulira okunoonyereza ku buzibu bw'emisango mu kitundu kino, era ng'olumaze epondoose bwetyo neddayo wakati mu kugiweereza ebisongovu. Ssentebe w'ekyalo kino Edith Namirimu ategeezesa nga poliisi wetaabayambirawo mu ntandikwa, bw'atyo n'asaba gavumenti okuggyayo abasirikale baayo mu kibira kino kubanga tebakyalina kye bakolayo. Tuttira abantu kubanga tubadde tukyakaaba, batuttira omwana gwe bayita Kigundu, tukyakaaba amaziga tegannaba tuva ku maaso, batuttidde n'omulala. Oba gavumenti ebongeza ssente kubanga n'ekibira kyaggwawo, teriyo muti n'ogwo ekibira bakitunda n'okitunda abantu bakisimbyemu kalitunsi. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.